tusasa mukayimba waya waya baba kulu exolaji bawazuweda tata gundi oyo tata lufa Rigi nakayimba dipidiravu oludawe from Rema Namakula social media yatabuse amawulire nagone katabuka Rema akayimba kalabika katubukiridde ajja kuba omuyaye mwana abanga muyaye ajja kubeera mukyala dokita mwana abanga dokita gynecologist alabika yali mu kintu ekintu kirabika official agenda kuba ati ofisi yetingira ddala official kale mu lubeera eyo fe ku side eno ey'abaami side eno gye tuliko tugamba munaayo bw'oba osazeewo okugenda nga kyekikusanyusa it is okay taata dokita bw'osanga nga tonvumanga siri mulabewo ku side eno eya Kenzo kati ndi mu kwogera omukulu Kenzo bye yawandiise mukyalo oyo nkwabadde nkwagala nnyo gwantegeera gwammanyi buli kimu era ebyapa byange by'ebintu byange byonna lisiitisi ogira obeera nazo paka lwe ndifuna gwe neesize taata omukulu amututte bw'obanga osazeewo okumutwala simukubyeko luyi simusambyeko simuvumyeko se n'olwekyo nkusuubira obeera omusajja ow'ebirooto bye lwaki ffe tetubeera ba birooto aye mukitobero twebuuza singa omukisa gujja tugamba keza kugamba agume masajja akireke aleke omukyala agende ebyaliyoliyo oba alwana amuzze amwanjule amuwase njogeza nakunuma bino ebintu tebiri mu ssanyu kubanga ssebo gokulekawo ne bakutwala omuntu ate nga amututte gynecologist oba abamuzaalisa ye yamukeberanga ng'ali lubuto ye yamanya omwana bamuzaala batya piisi ni munaku akati wamba piisi nkubuuza munasonyiwa kambuuze ku piisi ono nga sinnagenda mummwe keza alwane tukomyewo omuntu waffe tumwanjule tumuwase manya atwanjule tumuwase oba tumuleka agende keza biki sikitegedde abasajja kiti kya muwogo gyokisuula gye kirandira atonda akyabudde kale basebo ne bajjabo tubadde tulina okwogera ku nsonga eno mu kitoobeero kubanga ebyatuuseewo munaatusonyiwa ebintu kasita bigenda bwe biti mbawulire naffe tusalawo tubuuze kuba ffe lwako ffe tetulina sayidi era ze mwe mundaba wano ndi aga naaga sayidi zonna ngwayo buli omu alina ebirungi bye n'ebibi bye naye twagala kwebuuza omukulu Kenzo alwana akomyewo omuntu waffe atwanjule tumukube ekidaala oba waba yasazeewo tumuleke agende kati nze tukusaidi ya Kenzo kambeereko ku saidi ya Kenzo tulwane tukomyewo oba tukireke ng'abantu abakulu tumanye munnaye waba yatuuse ku decision eyo tumuleke webanga yemusanyula abeere nga yeeyongerayo twabuuza mu kitobero mugenda kuba mukubirako ku namba esimu 0200923257 tuwayeemu ate naye nga munaasonyiwa zisigenda kubeera tiimu gundi mpozimu ababa babeeramu abanaakuba naye nze ng'omuntu bambi nakwenuma nange nkyakaaba batuleseewo afe baali be balekawo akayimba tuyimba kakati bikyuka katugende mukuwumulako n'akayimba neera banya neva tukomewo kubanga bambi yamugamba never betray me tondooza tunaatandika nako ku kitundu ekyokubiri naye katukomewo temuvaawo temusagaasagana twagala kulaba tumanye anadda aba tumuteere ddala agende tuluddewo nnyo ffe basobya oba yayanguye amangu ennyo tumanyi maama sibanze kakomewo pulo akayimba tutandise ne sirimu yembe kaira layini esooka layini egamba olesendizi mu lusuku abulukukireyo
naye manya ebinyonyi bigenda kumubojjogola kati simanyi oba musawo y'omu ku binyonyi ebibojjo tuveeyo eyo let's go from there lukobyewo mu kitundu ekyokubiri akayimba siri muyembe nga naye omukulu naye ayimba kyenjagala gwoterere terera ne lwaki tebalinze n'akomawo kubanga nabaddawo nalabye ebifaananyi ne ŋŋamba nerabika video shoot era kati sinnaba kukkiriza bulungi leero kwakalekeza ate ye yammazeemu amaanyi bwe yawandiise ne mmanya ti byandiba ebituufu naye nga naddeesuubira video shoot naye nga birabika bya ddala oba sinnakakasa nja kumala kulaba nga either oli bamwanjudde oba nga tumukomezaawo n'atwanjula ani ayanjula omukyala yayanjula njagala kumala kulaba nga either Rema ayanjudde omusajja oba nga tumukomezaawo n'ayanjula ffe ndyoke nzikakkana naye kati sinnaba kukakkana nkyali mu shooku nkyali mu kutya nga mmwe nange kuga byakubye wala nagambye omukulu nga taliiwo lwaki kale byandirizeeko nadda naye gwe ssebo naye kale era waliwo naawe omuntu gwe bakuteekako n'ogamba waayi savaaliko era kale si wabi nnyo naye nga kale era osigala ogamba naye nga kale mu kusinziira ku social media oba Facebook wando ya omukulu Kenzo okusinziira bwe yawandiise yagambye sirina tabu I have no problem kize kwagaliza ssanyu mirembe kwagaliza ubeere mu bulamu bw'oyagala byadde bingi awo era nabisomye bambi ne binkwatako nnyo ne bimmalamu amaanyi kaakati abaffe twebuuza kubanga amasimu ngenda kubanga ggulawo should Eddie Kenzo fight to get Rema back oba he should let her go since she decided to go but much as I am not sure but it is the question we have today amuleka agende oba alwana amuzze abalabi b'ekitobero muntu yambe kutomanya tuyinza okubeera ettafaali erimu erinayambako lwakwa kati n'oli naye aba asaba essaala singa tamuzaayo omusawo naye kati aba asaba alla saba tomuzaayo baabwe maasazeewo muleeta njagala abeere naye ndaba nga abali mu firimu twetuzannya nange bandaba actress ne other actor kati ku bonna ni kibanda ni firimu star simanyi kale kabasimu ngaguddewo 0200923255 tubeereka tuwayaamu tulaba ate naye omwana waffe kubanga ze mbadde mmanyi nga bwolaba te babi ku bobi nga bwolaba Zuwena ku bebe nga bwolaba Rema Kenzo bibadde bimakinga tulwane tumuze tumwesonyiwe mukulu ali ku simu ng'ogamba ati alo n'abali ku social media munyanguyire genda ku Facebook Record TV Uganda ate obeere ng'okomentingako otubuli ali ku simu gamba alo PC akyebase kale minuwairo nga bwajja njagala ndabe ku bali ku social media waneeno twagala tulabe tiimu Rema muveeyo tulwane tubaze oba tubeesonyiwe tiimu Kenzo tulwane tuze oba tubyesonyiwe tubireke ani ayise sayidi eno kandabe oli ku simu oli ku TV live nkukutte wangi Samuel Danizo waneeno ewantoni Samuel Danizo ogamba otya mukulu oli bulungi Kenzo nayalabye n'ebizibu owaayi bizibu ayinza okubeera ebizibu oba nga blessing ni disguise owaayi biyinza okubeera blessing mu ngeri emu oba endala okitegeera kati tumanyi era ye bennyini yamanyi bo bennyini be bamanyi n'omukazi yamuwooninga Kenzo ganaaba malala siri muyembe siri muyembe Kenzo ye teyabifaako lwaki yekompeyalinga ku muyembe omuyembe nga buli lwe gwengera abayaye bagunoga kabanga akembo akengeredde mu nsiko era kabanga kemba ak'omu nsiko gwokamanyi kati Rema ye yerabidde nti omuyembe guba gwa sizoni ati kati nange kyeŋŋamba omuyembe gwa sizoni simaye wa gye yagenze dabanga yabuuse mu kyoto n'agwa mu fulampeni kakati akatumuuze kati soka tuveeyo eyo
kubanga okusalawo okukwegayo omuntu omukulu tulwane nga ffe basaidi ya Kenzo tumuzze oba tumuleke agende. Omusajja kiti kya mugogo Kenzo abakazi alina bangi. Kati kwegamba Kenzo gye yagudde gy'abaalandira. Kati omukazi alinga olugoye lugenzeemu ebbala ne wanaalwoza terujja ttukula. Wanaamukuba embaga. Oggyeyo message enkusike. Oggyeyo obubaka obukusike. Kali kuva dda. Kale ssebo. Kenzo aguma omuta. Kale ssebo. Kale Samuel Danis Standard Store bono batumiddeko. Kale ssebo. Kale katugende ate mu ssimu tulabe bw'ate Samuel Danis agambye tumuleke tumwesonyiwe oba yasazeewo genda agende kuba ne bwe tunaamuzza era kubanga olugoye ng'oguze olugoye olupya n'olwambala then ne lutuuka ne lugenda mu sipooti. Sipooti eyo okugijjamu baaba oba ebbala. Ali ku ssimu gambaalo. Adduse kati baddukira ki twaga amalo njagendamu kuba social media. Alo uwanki ogamba otya ssebo? Sigamba ogamba otya? Gyendi amanya ne gy'okubidde? nkubidde wano ku mayanja kusala amalonzi amanya Naabaweesi Maria. Naabaweesi Maria. Iye. Oli tiimu ki? Ndi tiimu Rwema. Oli tiimu Rwema. Kakati tulwane gaffe Kenzo tubazze tubanjule oba tubaleke tubeesonyiwe mugende? Tweesonyiwe tugende n'enkola ya takisi agikowa yagyesonyiwa. Akowa yakola ki? Yagyesonyiwa bwe basoyingira takisi wegikolwa ng'ogifuluma. Era naffe gye mutusobola gye tulandira. Kati kyogamba Kenzo akite? Kenzo akite. Kwegamba omyaye dokita y'omu ku binyonyi ebibajjogola mu gundi ndiizi. Bwe tunaatuulako tetunaatuuka ddi gye tulaga naawe. Kale tumirako babiri tugende ku mulala. Ntumiddeko adola ku mayanja. Bentumira n'omwami wange Musa Lukwago Juma nti mwagala nnyo. Kale weebale kutukubirako. Kale obwate bwagambye ye ttiimu Rwema tubeesonyiwe baasazeewo genda tubate bagende. Tuyinza okuba twabadde tulina entegeka mwe nga temumanyi ne mwanguwa mutulwadirize ne tukoma. Ali ku ssimu gambaalo. Hello. Ogamba otya nnyabo? Ndi bulungi ogamba ki? Ndi bulungi amanya ne gy'okubidde? Seeta. Waki? Seeta. Oli tiimu ki? Kirina okuddira pulezidenti. N'omuleka nga talina bukuumi ng'ate bamwetaaga omujjawo bangi. Koga yamuleka security enjabayaba. Teyamulekera security. Oguyaye ne gujja ne gubba. Gwamubbawo. Ate abayaaya abo balukwa alabika olukwe yaluluka kuva dda. Mwezi akayimba kashiba goodbye agume badde njagala tulwane tumuzze atwanjule. Naffe tukoowa. Kati mwakooye embu nno. Iwakoowo. Bannaye mutumalamu nammwe amaanyi ate simugumaagumangako. Naye yaguma bambi yaguma emyaka ebiri tuyazi gundi aba kyetegereza kulaba systematically watagwani. Yalina obugayavu talina obuvunanyizibwa. Kale bw'oba bw'otyo bazaze otumirayo babiri tweyongereyo n'omulala. Tumirako Peter, tumirako ne sister wange Sylvia. Kale weebale kutukubirako. Abali ku social media nammwe nzija mutegeka komenti zammwe tulwane tumuzze tumuleke. Tuba tumulese yayanguye yaluddewo. Tumanyi ali ku ssimu ng'ogamba nti alo? Hello? Alo. Ugamba otya mukulu?
Banaye bw'okubira towulirira mu TV ejja kukeereya oba okukeeza. So kakati salawo kimu bw'osalawo kuba simu yogerera mu simu osobola okubanga onfuna bulungi nnyo. Ali ku simu gamba alo? Hello. Ugamba otya? Ndi bulungi nnyo amannya gonna gyekubidde. Nyo. Kati tulwane tubazze oba tubeesonyiwe mwasazeewo okugenda mugende. Abduse. Peace gwogoba abantu bano. Batibulweba naye abasajja nga temukuba abasajja nammwe mukubeeko abakyala batutwalako gundi. Hello. Alo. Yaja Bruce wange. Ugamba otya bannaye Monica? Ndi bulungi siti oli otya? Ndi stede nnyo mwana. Ng'onyumye. Mwebale kusiima just lwakwakale nnyinamu ennaku n'ekiyongobero. Baby kijja kugwa nga nkusabira siti. Mutukyawa tutya nga tetulina mu ggwanga. Kamala okweyajulira eggwanga nze Nasazimon kandi munyarwanda wa Cream. Baby Rema akantu ke yatuwadde ng'abakyala. Bambi abaana ab'obuwala n'abakyala mukawulirize nnyo era akantu ako mukakole. Baby tugenda na bigenda. Kegamba kaabakoledde. Nze kankoledde era kati nina omwana gwe ngenda okukubako ekibata ate nja kumala kusula wuwe. Enkyagenda okulaba ng'omwana yantutte mu maka ge. Tulaba bebe. Nana mwe mwatujoozeemu. Ebyadda ate nze nina gwe ngenda okikkolera. Kwekwata mu byenda. Bannaye. Ogenda n'oyagala omuntu myaka 4 myaka 5 tava gy'ali. Bakyala banno babanjula gw'oli awo. Aba akyateekye. Aba akugezesa bane nze njagala bankubeka make-up nga nkyaliko oligino yange. Kati kyeŋŋamba kyembuuza. Kenzo kati bwe tubagamba ti kati bwe mukomawo tubawa embaga mudda. Nze nkubuulire nva muganda wange asikemu nga maaso tweyongera bweyongezi mu maaso onaagira nga awalampa ba mu paliyamenti tunadde emabega tunaatuusaawo. Kwegamba ne Kenzo gye yagudde gy'abaalandira. Naye gy'abaalaga kati adde mu basawo awo abakwasaganyemu abasabe banaagaana ng'alinnya mu bapaliyamenti. Naffe tugenda bayimbira akayimba nze Sitaloosi. Oma ne Bishop Jacinto Kibuuka nkwagala nnyo mukwano. Kale webale kubaako naffe tugenda yimba akayimba nze Sitaloosi ndi bosi. Asembayo ku simu tugende kuba social media ate netweyongerere shali ku simu gamba alo. Musire bwogera ne Mukwaya Juma. Wagisebo? Mwana Rema yakoze ekintu ekibadde kya mulembe nnyo naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Kakati tulwane tumuze tumuwe embaga oba tubyesonyiwe? Ajja kudda yekkayo gye yalaze muliro. Gye yalaze muliro? Muliro. Lwaki ogamba gye yalaze muliro? Anti gye yalaze muliro kuba rekodi z'oyo gwe yagenze naye oziwulira era ozimanyi. Yati ye obusiraamu bumukkiriza ayinza okuba nga okuhandolinga haki ze tazirinaako buzibu. Nedda baaba yaguddeko kyokya. Kwegamba yavudde mu fulampeni n'agwa mu sigiri. Bwe kiri nsigadde ndi Simba Blessman Uganda International. Kale ssebo byo bigambo byammwe si byange. Kale obudakiika buno obusigaddeyo kamala okusomako ku social media wano abaliko ate nekya tweyongereyo ne program mu maaso nga bwe tukola ki bwe tusema okay kamala okulaba wano Maureen Sherry Taylor agambye ebibaawo Aisha Binti Dauda agambye bamponye can't call. Why don't you call using mind? Okay, Lydia Samsha agambye bibaawo gwe jjajja Bruce Rebecca Rose naye kwali Aisha Binti agambye wabula biwulire. I swear negative thinking is so bad. I swear it's not bad. They should bring it back. Okay. Na Rebecca Rose agambye yadde amulete naye nzuuno baffe badaye webale kujja mukyala amala okulaba bali prize wano mwana gwe byakutte leero naye nga nzuuno mwebale kukuuma mwagalo. Okay njagala yafumba leero munnange nange nakatwala ye engoye nanti omwami was at my place wiiki yange eweddeko okakasa mwana gwe Sharon Romi agambye might be I'm sorry I'm in Hoima
with our president to be. Okay, what wagambye Daniel Sasha Denise Sasha agambe Kenzo, let's remember go if she wants she will come back. Okay, ndi amuleka agende bwanaba yagala anakomawo. Lydia Samsha agambe na Rema Nekezo yesterday no gap for you Yuna alive on Facebook. Okay, Nakato Esther agambe ali team Rema. Denise Sasha nagamba for me I love Rema and Eddie Kenzo, but for me I will say let her go, if she wants she will come back inshallah. Okay, Sharifa Nalugo agambe Rema mutufu nnyo abamunenya tebamanyi bya mu kisenge lwakubasirika tenga tadda mabega nze Nalugo Sharifa. Okay, Rita Hana agambye am team Rema, please leave us alone. Kale jabu otukobye mama kale webale Rita mpaboko bago boto tujja kukkiriza. Bridget Nakawesi agambye ali team Rema. Kabaso Glory Praise agambye ali team Kenzo. Okay, awono mfunyeyo ku mukyala azisamu kumanyi mubeereko timu yaffe. Lydia Sabisha agambye no team yekwe gamba ali awalinga nze nampa wegwa. Nalubega roza okay Mariam binti Musa naye alonze side eri y'obukyala. Shadiromi agambye Rema ne Kenzo ze sibirimu. I'm just waiting for mine. Kale jabo webale chiwa bagi agambye byaddala sebo va mu kulota. Nendoza ngenda zukukanga byaddala oba omanyizo zukukanga byakyuse simanyi. Kale katweyogereyo. Shabinti Dauda agambe the lady online yandibabuka mu Malia, such people should be far away. Doza nasazo ulidde bwami bano no bagaye mbolabi ko buka mu Malia bolaba oli aluddewo ng'oli olibukamu ng'oyingire ddala bolaba aluddewo ng'olibukamu. Budala. Watch Aisha Bit Dauda bwagambye. Mariam Bit Musa agambye let Rema go. Okay, Josh Katz Paradise agambye ate all men should know that abakazi balinga ntana tesimwomu. Hey. Josh Katz kati kyogamba kancheso nywenchi vuddeko. Ani Axi agambe team Rema. Jeje Bruce, enough is enough. Tetuli muyembe abakazi tulinga sente. All we have to do is to wish Rema the best and pray for Kenzo. Okay, toyogedde bubikale wadengera loze side eri wateka wani loze side ene yafikale naye toyogedde bubi. Ne Kenzo yamugamba love don't care. Era byebimu byebyo. MC Jacob kwoli nnyo. Lilian Rala agambye spoiled milky. Who is the spoiled milky? Rema oba Kenzo? No, which one do you mean? Who is the spoiled milky? Kali. Triple J agambye tubyesonyiwe. Josh Katz Paradise agambye bygones are bygones endeka muoyetta. Okay. Ronnie Musoki agambye she should come back. Hey! Akomewo. Mkube mbaga achitegere kale. Lydia Samsha can make you smile until you get dimples. Achitegere Ize Lewis agambe let her go auntie ayagala embaga and Kenzo isn't ready. Team Kenzo tulyahebwa Deus Dedit agambye agende. Ben Odwali agambye let her go. Ratio is 6-1. Okay. Chojo Silver agambye let her go cause simu yembe. Ne ratio ya Ben Odwali 6-1. Chokamba abachala babera mukago musajja abeera omu. Oli muyaye. Rose Naluoza agambye let him fight for her. Uchitegedde nange ngamba. Daniel Doneri agambye you should let her go. Okay. Shabira Musisi sabyewo kayimba. Daniela Doneri agambe Kenzo has just started. Big up man. Even all your everything that was crossed are gone. Be open. Thank God. Okay. Bwache bwagambye. Nabakamadina agambye may Allah give Kenzo more success. Okay. Masokoli nagamba Jaja Bruce omukazi buli lwakusindikiriza okukola ye byayagala ebiseera ebisinga ebibaamu tebiba birungi. So Kenzo please let Rema go. Oye Maso Glory Praise. Zamu wa Rema agambe play me deep in love ndoza twakafunye nsibuga fati na agambe let her go. Okay, bwe bityo. Comment kazi komya onfune yakasimu kamunga sinagenda mu buyimba ate tulabe ya chigalo no wakasimu. Hello. Obadde okuba katokozo otya? Jaja Bruce no munino pite na tete. Anisebo? Kimusanidde. Ani we kisanidde?
ezo basulirira nnyo abakazi ne badda mu bivulu kwegamba yabusu balonda bo basiru abakola ssente zagenda okulabiriramu abaana ayi ne famire olina ogiwayo tayimu yaayo tayimu agiwanga waali n'akomawo n'abeerayo era omukazi n'akuwoninga era gwe n'otayiga ate bamukwatirako mu kubaliga naye era yamuwoninga kitegeeza obudde yamuwanga butono kati oli obudde naye n'abuwa gayinakolojisiti agende eri omusawo amutereeze kale ssebo batumireko babiri kiraba n'emusawo ankiruukya kale webale kutukubirako amasimu gaggaddewo ne social media gigaddewo bale tugenda kugira abali ku Facebook abali ku Record TV Uganda tugenda kwongerayo conversation eno ngenda kujja tuwayewayebu tweyongereyo nayo naye nganze ngamba anyway sisi bonna bantu bakulu bwe baba bagadde batuule boogere bwe baba tebagadde buli omu jali kasita wabanga wamuwa essanyu agumireyo nze yendaba eyange gyendabamu ebintu kwegamba Kenzo ensanawo yabadde ebyamugambira mwagaliza birungi agende noli wabanga eri butuufu ayagalayo walungi nnyo ng'agumidde okubeera namba mmeka 2 simanyi sirishuwa nga naye alaba etizoke agumireyo bonna bantu bakulu nange engeri gyendi muntu mukulu nnyo kave mu bintu byabwe by'abantu abakulu munasonyiwa mbyogeddeko naye kambiveeko sisi bonna bantu bakulu naye nga bonna tubaagaliza emirembe obuwangaazi sakisesi essanyu mu byonna bye bakola kale ayisaida utu jajja bulusinga bulijjo mwebale kubanga mulaba ekitobero tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya ate nate tweyongereyo mu kubanga tunyumirwa nagamba ekitobero kibeerawo saa 12 saa 12:45 mpaka ssaawa 1:00 mubeerengako tunyumirwe mwebale kulaba see you when you see me njagala mbalekerekana akayimba bakayitaani maama kayimba fire tonight feeling the heat I'm feeling the heat Bidinachi